Mu mawulire ge tulinawo omukulu Dini Lubowa Sava ono yagamba nti agenda kusula NUP. Otunatuukira mu 2026 nga NUP eri ku ttaka wetwogerera ssaawa zino akwatiddwa enkya ya leero. Ono abasajja bamukutte babadde bakambwe nnyo nga tebasalikako omusale era emisango mingi gimuvunaanibwa naye omusango ogukulembeddemu ogw'okutyoboola omukulu atwala ekitongole kya UCC mu ggwanga lyattu Uganda. So akwatiddwa enkya ya leero. Bannange bagamba nga toseketereranga muno. Oh, nenga nkujjukiza gwo omukazi ali ngulusulwa akononika ko yagala kutereza face yo ina Black Sports mu maso embalabo olumu namakula yagala kugejja kola ipsand bam ko irusa kusigala kunacho yagala bugibugeza muntu mukulu ba mwana muto visiting account ya Mumbeja Shino Genta aginze waneno okumanya ebisingawo. Dini Lubowa Sava ndowooza sibipya mwamulirako waneno oyekalizamu omukulu Jero Ssenyonyi natugamba nti alina obukakafu bwonna obulaga nti omukulu Jero Ssenyonyi yakuba obukadde 7. Abantu ne bagamba kino kiki era nakakasa nti ye obujulizi bwalinze bagende mu kkooti ajja kubanga akola ki naye obudde bwatuuka ate ebintu ne bimukalira ku mumwa so mbakwatiddwa bubi nnyo. Ne mukulu Frank Ntambi agezaako okunyonyola nga wibadde. Dini Lubowa Sava engeri gyakwatiddwamu etiisa so naye aleeteddwawo emakindye agasimbagane n'omulamuzi so mbadde nvuddewo keddakiika nga 5 emabega ndi mu kuvuga genda kukola Shoni Shalom 256 oyo ngenda kubamba buulira emisango egivunaanwa Dini Lubowa Sava oba naagisimatuka nanze wensimatuse ejange ndi kusaidia Dini Lubowa Sava nyizo basikanya naye ku bintu ebimu naye tukola bintu byebimusinza kubeera nga abasiru abamu abali mawulire abasanyuka nga Ntambi enkwatiddwa ne bakola n'obubaga because tulina obutakwatagana. For Dini Lubowa Sava tugenda beera mabegawo. Journalism has never been a crime. Dean hang in there. Obusibe bugwa. Ajja kuyimirira naye mu mbeera yonna era n'amugumya nti kyonna kye kiri nange nawe mmanyi ojja kusimatuka nga nange we nasimatuka nga tweyongerayo era nga tunuulira ebigenda mu maaso onavuddeyo nakukulumira Uganda Police Force nsonga ki ojja kuwuliriza story mpola mpola ojja kunyonyoka. Uganda Police mulekerawo okulekulira abantu bamwe maani. Eno video nali ntidde n'okugikola but you guys have to know. So last time naja nembanyumiza emboozi on how webanzi baba boda bali balina amajambia and it seemed like many people were victims because nalaba mu comment section ye ngejjuddemu buli omu ng'agamba this happened to me but guess what? So after that incident I got people who helped me ne bakubira muzeeyi wange. Muzeeyi wange we yankima n'atwala ku poliisi y'Ebugoloobi tukole statement because bali banzibye essimu ne sente ezali nyingi ate ng'emabega w'essimu waliyo national ID yange ne kaadi zange. So my dad nangamba weetaaga okukola statement because they may use your line or national ID for something illegal ate nga tolina proof bw'essimu yo baagibba. So bwe namala okukola statement the next morning ne ngendayo because they had told me they could help me track my phone but of course you know Uganda you cannot track your phone. So naye ng'ekirungi kye nnina is that nze buli wemba nga nakagula essimu kye nsooka okuteekamu is find my iPhone. Yeah, because iPhone mumanyi a feature I find my iPhone whereby you can just track your iPhone wherever it is. So na inagiteekamu for the 1 week I had bought that phone. So I had tracked down my phone nga ndaba essimu yange gyeri kuba the whole night yatambula neegenda neesula ekawempe. We yasula ekawempe ali ku ssaawa 11 nga zigenda mu ssaawa 12 ne bagitwala erukuli kati neebeerayo for some good time. Kano kankaliseewo mangu eno Sunday 5th October tulina kawempe South Run mugule kiti za mitwalo 2 joka tudde ku mboozi. Kati bwe naddayo ku police station y'Ebugoloobi ne mbagamba I want to track down my phone. Nyawambuuza oyinamu ku ssente bakulembeza nnyo ssente. You remember banzibye ekiro they robbed me everything babbye buli kimu including all the money I had. Tebali mukulembeza ssente tebafuddeyo but I said no worries because naye nsigaza wakasente akatono naye namuba emitwalo 5. Kati they thought they could do the whole process of tracking nenze ne mbagamba of track down my phone manyi weeri eri mu lukuli you get kati abo balaba ndowooza nga tewali business of wakitegeera because nyinyiza obagamba ngenda bawayo nga mutwalo gumu oba 2 just mupa omujaasi oba omupoliisi get. So they gave me a reference ne bagamba nze tebasobola kunnyamba but what they can do for me is write for me a reference ngende ku police station zero kuli police post eri eyo mbawe reference eyo mbagambe ensonga zange kwesimu yali mu lukuli nengamba no problem nenfuna awa boda gwempangisa actually nampangisa olunaku lulamba ezo na sente ndi mukuzocha esimu yange ndi mukujira eri lukuli okitega eri mu kifo kimu nga ne map empadde wenge ejeso ogituukako
so ngende ukoli police post ya nsanga office omwao bichi bakulembeza nyo sente so nangamba sente meka nemugamba nyinayo emitwalo 5 nengamba kale fine so kokoleko so mbeko zompadde naye we tugenda nekukwata omuntu wo sente zange ozipa ningamba tewali buzibu aya etugenda kati netutuka wenyine simu yange we yali esimu mobile limited bana abantu ababbi balina sente omanyi esimu yali mu apartments bale babere mu apartment eyo kasozi abamanyi side ze mu kizungu eyo lukuli ngaje babeeranga apartment ejudde kozi camera imoro kamulimu za beng esimu yange bangambe eryomo mweyaze kusawa 11 wandigamye bagiguzizo omuntu bati muntu kyagula esimu kusawa 11 ezekyo ngamba fine nentuka ono afande nangamba so akuyingira kebera muno ngasifunye eki lukisa lwa chairman tunule chairman okifo ekifo kyagayo lyo actingira oyada mukwebwala oyada yambade uniform ya police ali weru wa gate y'ababbi ali mukukuba masimu agokumukumumbu asimanya no ya chairman ne mugamba twatulibwa kufuna chairman tugenderewo bo akatoke tukube kati tufuna chairman bate chairman gwe twafuna akoma wali eri eno aguluta yambukako so chairman oyita so atuyamba because tavunanyizibwa eno you're handling a crime like that ningamba fine nitufuna boda nitukiye eri wansi yetusofune chairman owaka na akafo wallahi ngatwakatira wetu tijukira ababibo wade balabe do mu police esimu nefuluma kajukira wetandika okumovinga wabanga iPhone wamakinze embu device eno was stolen wetandika okumovinga eno iPhone ene yokubikwana ene simu ya chali wange dinani ko so tracking esimu eyo nitandika vibrating angendaga iPhone eri mukutambula the iPhone is moving wachitegera Nengabo officer esimu yange itandisa okumuvinga banange tujigobe omuntu uno mulaba ku map wallahi mye najja na tuita kendi sinde nga mulaba bwinti nengamba afando muyaya tuyise ko genda side zeyo afando mayebe yangamba bwate chairman twamkozesa da programu ate avudde ku mirimu je tasobola kusanga serious because he would not think of it as being respectful nengamba katufa nzo police ne mugamba katumulekawo nenkwato wa boda wange ne tugoba musajja ne batubulako ne mpoma manenzirayo enakawa wachayi wange kwa yali ampadde simu ye esimu nenda gange igeze kumutasa ate mumanyi bwe esimu egenda kumutasa kasita agenda kumutasa nenkola ki I gave up so police njiyambi I've been able to track down my own phone I've been able to lead them to where the thieves are webabeera I've done everything for them. Chinetaga just buyinza bwabwe. Balemererwa okunyamba even after giving them some money. Balemererwa and they left ensonga bagirekawo bolesi. Remember these people webatulugunya abantu abantu babatusako obuzibu batema abantu. These people are very dangerous. Newe natuka nako at least kale kluje nani nze sija officer ne kluje nani badde nayo apartment yeyo ina camera ku gate oshitegira yandigeze na searching anagamba katulabe pitch obe moroke yayingidde wano kusawa 11 esimu wenaji because I tracked down the phone no manya bakubbe simu je wako obato sana kuiba kamani so I tracked down the whole process of the phone gerigenda ne sawa nalinzi manyi ne mugamba kebera between sawa mwene sawa 11 esimu yange yayingidde kinechi komera ngatebasobola kuyamba nothing era kasita yagende simo kasita nagamba waye weneregana aba police bano balemeddwa okunyamba bujjo babanyumiza but story yiyo mpanvu nga bujibulidde ate abantu bangi nnyo abakukuluma oba abakaaba nti Uganda Police Force biralamu nnyo waliwo abamu abagituukirira ndowooza waliwo ebyana n'obwana abamu babakolera ebintu byabwe naye abantu abasinga bakukuluma era bagamba nti tebafiibwako nga bafunye ebizibu bate tukyali awo ne zireeta full figure yetagwayo buli kaseera abaako nekyakola ki nekyagamba era buli kaseera abaako oba oliawo gwafungana this time around akomyewo ate na birala nnyo waba yasazeewo okuwemula awemula omulala n'atawemula atamanyi mukazi wayima buuza ku mukwano gwo omukazi nga yayagadde okwegatta afuuka ekizibu yekuutakuta ne ku bodaboda naye kalabula wansi ng'akweke yavuga eggaali ava okupama abeera awo ng'omuyima obusungu oba mbanyonyola ente mumwogera ku basajja ku muyima gw'abasajja naye olimanya omuyima gw'omukazi ozabaki balina obusungu bungi ku bannaabwe omwana wa munne afumbira Baby Gloria bamutwala ndi in tears anatayagala mulenzi ng'oyo omulenzi wa Baby Gloria atayagala kufumbira nga Vixen yena atayagala kwasa mwala ninga Desire Luzinda mweyite batone manyi Desire Luzinda bwafana mmwe mwanyi bwatunula osana kwimya naye
Mwabazimba amambuluga mwazi mwabuka ebyokola ebitali bya mwabuka ebyonzira. Omayiru dizaru zinda bwafa natuka ko dizaru zinanga skin emera bumezi bwete. Oyinzo ga baby bamuzaddejo. Omanyi bwafanana. Waliwo omusajja tamwegoma kono ku lukalu lwensi. Nebe muvuma zali. Omanyi zali bwafanana ne bwatunula. Zali ne wagama akwekwa munundi gumosobola okwa affordinga wanu stamp nati ya zali gwe. Osoko muvumo obukade omuvumo kola kutya lwaki buli muntu yabaleka step mu muvuma. Omuntu wakusinga nga bakusinze ne wokola otya. Katonda tasitula muntu mubi Katonda kumaba bazali nabaleka mu bugaggo obwo nabaleka ludda bakasonda Katonda tuwanika lwansonga. Katonda akabera mitima gwe ne wonjogera ka ebitunula bitya ne wova ne wewana otya ne wova ne werimba wano ne weva ne woyogera ne weraganga boli obulungi boli wetale nnyo boli wenjawulo mukama akabera mitima. Katonda akabera mutima kwagabira. Era ogano kulango ina woswalidde. Nga Katonda kukakanyiza alina wakutadde ne woba okola otya. Abana batambulira ku bondi. Nenga wewana. Ngoli ku bondi. Ngano yakwegayirira. Oswa kukutuja sawa na bakumba kunona. Nenga wewana. Wewana tugendeko ku nsonga za Alien Skin ono yagambye nti yes Alien Skin ye ateereddwa nti naye isimanyi mu jakulo nti ye akyaliyo era ye akyawenemba n'emisango. Eye Alien Skin yagenze n'akola statement nadde waka ye isimami jagulo akyali mu kaduukulu nkiddamu ye isimami jagulo akyali mu kaduukulu era sinalabayo muntu n'omu agamba free isimami jagulo sinalabayo muntu n'omu agambe tugenda kwekalakaasa kuba isimami jagulo ali mu kaduukulu. Kitegeeza ki? Tewali n'omu yazzeeko ku poliisi kukulaba okujjako abafamireyo. Deke tugendeko ewa Generation promoter omukulu ne Bat Events alina kyayogamba ku nsonga zino zennyini eza Alien Skin. Ate iyo munnange ye takoma yakajanja akwatiriddemu n'aba Mayanja family. Alinaanye Alien kweyo security detail mubeere bakambwe nnyo nammwe temulowooza nti mugenda kubeera bubeezi bakambwe ku Alien mubeere bakambwe ku bulamu bwammwe. Bano abalabe babaagala mwenna muweddewo. Palaso tap the screen. Mugambe Palaso mulaba ali mugundi. Palaso nawe nzija n'emboozi ye kukwatako. Palaso ali mu fake account. Palaso tapping screen totumalira budde wano ne data wafu wabwerere. Muga Palaso mwebe bimyufu byo wayambadde tap the screen. Ne Chameleone mugamba tapping screen. Nkwadde werwaziza nzija emboozi njagijjako. Ensonga endala mpadde enkofiira bannayo oyetegeeza ki? Nina ekigambo kye njagala okwogera wano muligana Nobert yayogera nga mmaze ebyokunywa. Leero ziri ennaku z'omwezi mmeka abamanyi kalenda ziri 2-3. Nnaku z'omwezi 2 oba 3. Comment section ani alaba waawo. Is today ebanaye neyanziza ebirabo. Neyanziza is today is second. Bino ebigambo mbyogera ennaku z'omwezi 2 Okutobba. Ennaku z'omwezi mmeka 2 Okutobba. Message eno si ya Alien njiweereza Scorpion Shaba n'abaana abali mu Scorpion ganga. Buli kisi buli muvubuka ng'omanyi oli mu Scorpion ganga weegendereze. Mbagambe ebigambo bino openly. Nze Nobert Events mumanyi. Mbyogedde ennaku z'omwezi 2 Okutobba. Buli mwana ali mu Scorpion ganga beera calculative. Message esembayo ku Scorpion ganga ebigambo bino mbyogera Scorpion Shaba ogenda keruzira. Nze sikwagaliza komera sagaliza ebintu nze waliwo ebintu bibiri esisobola kwagaliza muntu neyomba ndi mulabe we oba ne waba mulabe wange ekomera n'okufa siri byagaliza muntu. Naye Scorpion Shaba wootasikeemu ebigere bibiri emabega kikulu nnyo. Bw'otasikeemu ebigere bibiri emabega ogendako eruzira ku mazzi. Nkugamba ebigambo bino ojja kutya nnyo n'ensi ejja kutya nnyo General Damulya yagenda n'okwekwatira.
Jeno Damulira yagenda n'okwekwatira nkupulidictingira ebigambo ebyo nakuzomwe ziri bbiri okutobba abantu mulinjulira wano ate bwe kitaba ki oza n'okwewunyanga n'akalute kannatuukanga n'okulonda tekunatuuka ng'akukutte kubanga awo wenyini wenjagala okugendera ku Jeno Damulira recording ebigambo bino mwena abafango ne kusande navayo ne mbagamba Jeno Damulira ono tetumuvuma Jeno Damulira nkaddamu kasale mukokanga ka Jeno Damulira mukamuweereze banyi nabalaba mugamba Jeno Damulira ato omwana ag'okuta omwana biki n'ebirala nekye bayita Jeno Damulira atenze namutegeera bulala Jeno Damulira y'omu ku bagenerozi ba generation eno mpuliriza bulungi gwe ayagala okuteekawo olutalo wakati wo ne Jeno Damulira. Jeno Damulira today is one of the most trusted generals of this generation. Jeno Damulira ekitongole kyakulira kyamaanyi nnyo ekya crime intelligence nti tekirina munene mu Uganda mpozi nga president obani mu Uganda kyekimu ku bitongole kisobola okukola file ku buli munene mu Uganda. Okimanyi ekitongole kya crime intelligence kiri wansi wa police naye buli munene mu police kisobola mukolako file. Jeno Damulira ina mandate nene nnyo ekyokubiri Jeno Damulira mu bannayuganda abemanyi abalina office z'amaanyi waggulu ye musajja atali anguzi kasalemu mbabulira ebigambo bino kati mwabadde bakola ebintu byammwe nga mumuwa olugambo olufu agenda kubeekwatira. Jeno Damulira kyoka kyabina Jeno Damulira musajja mugagga yakola dda tanoonya buno simanya bu miliyoni 100 miliyoni 2 mbojo mugulirire mu musibisa ono singa naakola okunoonyereza kwe n'akizuula nga mwali mupanze bye mwapanga kati mbagambe ebigambo bino Jeno Damulira mumulaba agenda kunoonyereza footprint oba simanya phone prints agenda kunoonyereza buli kimu mbagambe ebigambo bino naye bw'anaasanga mwe bakalifaganaga nga mwe mwatuusa obuzibu ku mwana agenda kubakwata mbabuulira ebigambo bino Jeno Damulira naye kulwaki mwade mulaba nga waliwo be bayiseemu bamukube. Jeno Damulira mu Uganda ne ofisi ye ayina abamulwanyisa bangi ekyamazima nze nga Nobat nzikiza nti Jeno Damulira alina kinene kyakoze naddala mukuziza essuubi ly'abaana abavubuka ab'omu ghetto. We have to give him that credit. Nkaddemu amagezi gaze Jeno Damulira tosobola kubuusabuusa maanyi ge na byakoledde baana ba ghetto mu Uganda wano naddala mu Kampala. Nze nzize mugobera olumusi kati guno mwaka gwa 2 omusanga ali mu baana toyina report gy'omuwa ku mwana wa ghetto n'atali reactinga omusanga Mbarara omusanga Mbale omusanga Luddawa. So kati mwe baganda banga bafangoni abadde bayinza okubanga mwaweereddwa longo information mukulabisa Jeno Damulira. Jeno Damulira y'omu ku basajja bemanya abali fair. Ekiranjagala mbabuulire te Jeno Damulira mu Uganda muno y'omu ku basajja abasinga okuyamba mpozi nga tomumanyi ngo batakumanyi y'omu ku basajja abasinga okubeera fair Jeno Damulira era mu mbeera y'emu mukkirize muze mwebaze. Jeno Damulira sebo nkwebaziza nga Nobat Events Generational Promoter. Nagenza okulaba musajja wa fono we Sweden yani Eddie Mezaya. Eddie Mezaya ogedde bigambo bingi nnyo ebimungo manyo olimba no wayiriza omusajja no wayiriza alien no wayiriza Jeno Damulira no olimba nze oli mukwano gwange naye wayogedde ebigambo bingi lwakuba oli mitala w'amayanja. Ninga kyensobola okugamba nti mu evening muno okufango forest wabaddeyo okudigida era balabiddwako nga banyenya gali banjole era amawulire ge tufunye mbu omukulu mbw ateereddwa leero era nti mbu akabaga kokolaba akakabadde kale sikabadde nakabaga abaana ababaddewo mbu bwe baana abamu abakwatiddwa wali eggulo emakindye mbu waliwo ababadde bakwatiddwa so mbu nabo bateereddwa kyetutegeddeko ebinaddirira ndowooza byonna mpolampola tujja kubanga tukola ki tugafuna era tugabatuuseeko bigenze bitya bitambudde bitya naye nga ye oyo omwana mulenzi Isima yekigambibwa nti akyali mabega w'emitayimbwa. So
tetumanyi oba ku nsonga ze zimu oba waliwo ebirala awo mpolampola bwe nkugambira nti gwe weeyongera okuba nga weekumidde ku Legit TV 256 era teweerabira kuba nga osubscribinga womala ng'onyiga kade ebisigadde byonna byonna buteerevu amawulire gye kuba nga ogafuna era nja kuba nga ngakutuusaako wona wonna w'osinzidde tuula butuuzi kajja nywera tukomawo.